okwawukana n'emitindo egy'amaato egiriwo ku kati. Buno lirina GPS eraga direction gy'otambuliramu, speed gy'otambulirako n'ekifo ky'olaga. So GPS kweri, tulina ne radio communication n'aba search centers abanabanga tufunyemu ng'obuzibu abavubi balina obuzibu bafunye nga bayinza otukubira ku radio yaffe eri ku channel 106 channel 016 eyo international frequency ya channel 16 yozingeezo. Naye kati ng'abantu ababalujja bagala okuba essimu oyagala kuba yasasente batubuuliddemu neri 1001 eyo betuyamba okuba essimu is toll free. Ekirala kulyato tulina radar etuyamba okulaba ebizinga gye tutambulira, amaato gye tutambulira, ekintu kyonna ng'olinga agenda okukoona oba osobola okiraba. Mulimu enjazi, mulimu amaato amalala, osobola okwewala obubenje obuli ku nnyanja. Bagala okwebaza gavumenti olw'obwato bwaleeteddwa oba ziyita rescue boat, amaato agataasa abavubi abalina obuzibu. Kituufu amaato gano okubaawo kuba batutegeeza nti wajja kubaawo emergency number omuvubi gy'anyigako. Omuvubi asobola predicting embeera egenda okumutta, asobola okulaba embeera y'obudde nga mbi, katugeze ng'alina abantu bangi mu lyato n'agamba bano okusinziira ku mpewo eno sisobola kubatuusa, n'anyiga emergency number obwato ne butuuka. Mu ngeri y'emu omuvubi asobola predicting embeera olw'ebyo byavubye obungi bwabyo, n'agamba yingini enfuddeko kisobola kweyongerayo embeera bweti, n'anyiga epeesa rescue boat nejja. Bacoordinatinze amaato gano okulabika nti wegali oba project eno kulabika nti tugirunning ya search and rescue center ennyo nkola side zene za East Victoria muri Buyukwe, Buvuma, Jinja ne Mayuge. Project eno amaato gano gonna gali amaato 10 gakostinze $1.3 million kulabika nti gakolebwa okuva e China okutuuka wano wegali. Naye right now testing eryato ly'e Masise, Jinja, testinze ery'e Buvuma, Lukale, testinze eryato ly'e Kiyindi wenyini Buyuke district, tutestinga n'eryato ly'e Mayuge, Lwanika landing site. So amaato gonna malungi gatukana n'omutindo gagenda kukolera ddala omulimu ogwo gwagaleeteddwa oba okufaayo okulaba nti yeetaaga atukwatirako nga ffe abantu abatambulira ku nnyanja oba bakozesa ennyanja okulaba nti atuweereza entambula eno oba atuwa pulojekiti eno okulabika nti etuyambako ku bantu abadde bafiira ku mazzi. So tusobola okwebaza n'abakungu bonna aba gavumenti, Ministry of Works and Transport wamu ne bamemba ba Parliament omuli Migadde Ndugwa oba Robert Migadde ow'Ebuvuma n'abaka abalala ababadde abasaala ennyo pulojekiti eno okulabika nti etambula. Tusaba nti n'ebitundu ebirala ebitanafuna pulojekiti eno omuli disitulikiti endala nga Namayingo n'Ebuvuma yeetaaga okwongera rescue center endala kuba erina amazzi mangi n'ebisinga, Kalangala yeetaaga okwongerayo ne ku Lake Kyoga beetaaga okwongerako endala. Tusaba gavumenti ebikolera biteete supportinga community lake community w'ebitundu ebyennyanja. Amaato gano gayina kuyamba ku bantu kusokiwalinga abantu kubanga search and rescue center project batunulira abantu abazze bafiira mu mazzi. Netweta amaato gano singa obeera oli mu mazzi n'ofuna obuzibu bwonna tulina namba gy'okubako eya 110 toll free call gy'okubako tugenda kufuna ku system kulada system zino eziri ku lyato wamu ne kutawa control zino ze tuli kuzimba tunaaba tukulengera mangu gy'oli tugenda kudduka n'eryato lino okujja okusitwalinga obulamu bw'abantu abali mu mazzi.